Carol asisinkana maama we amuzaala omulundi ogusooka nga yeetegeerera ng'alaba n'abuukira gwe bamulaze nga maama, nga maama wallahi tamanyi mwana we kati bw'afaanana. Amubuuza nti gwani? Bw'obigattagatta olaba bikola amakulu, olaba kisoboka. Tugenda kubisisenkana mu love story ya sister. Nze Sozimo akwanirizaako. Katonda mulungi nti tufunye omukisa ogw'okutusisenkanya obulamu bw'abantu. Ne baako ebintu bye batubikkulira bye twali tetukkiriza oba tetulowooza nti ne mu nsi bisobola okubeerayo. Tusisenkanya obulamu bw'abantu obujjudde ebyokuyiga ng'abasinga obungi tukyalina omukisa ogwewala amakubo ge baayitamu, ogwewala okusalawo kwe baasalawo. Ku screen ennamba nga bw'ogiraba gicontacting olw'okusharinga story yo. Oli mu Uganda oba oli bweru wa Uganda, osobola okusigala nga osinziirawo oli okusharinga story yo okugasa abantu abalala. Nze Sozimo. Lwaki tonzikiriza nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates? Tokkiriza kubeeraawo ng'olina ettaka eritaliiko biwandiiko. Bajja kubba nga tolina nawo okubira nduulu. Bajja kubba tebakuloope nga bakuyita omubbi. Kakasa nti olina ebiwandiiko ebyawantu awo wagula wewaweebwa. Oyagala okugula ettaka lya bizinensi, lya kuteekako maka, jala kwaniriza ng'okolagana bannaffe aba Dembelio Properties and Associates. Ku screen olaba ennamba, ojja kuba nga owuliziganya ne Madamu Nancha Beatrice okumanya ebisingawo. Njagala kusaba butereevu tubeere nga tugenda mu story ya sister kitundu ekyokubiri, The Orphan. Biba birowoozo mwabo bolaba boyitako nga beeyogeza bokka bwe batyo ababigattagatta mu ngawa bwe bulamu awo we tulitegeereza osanga n'omuto kati eyo mu kkubo nga kasaba omukono kaguwagisa ettama ebintu ebyali kajunyewe kalaba nga baana bakuza byonna babyefuze kyokka nga taata wako kale yatoba ne beyaleka bingi olina mwandu yagobwa ebintu byabamulekwa ne babyekomya bunensi ne bugaba naabwe butyo. Kyensaba Mukama kyensaba Mukama okiganya wakirire kabumba wami nakirimu nakiraba abamulekwa bye balaba bye balaba. Yazaalibwa tata wange yali musajja mu Jaluo, mama wange yali mukyala Musaamya. Nakulira mu mikono mingi nga bw'omanya embeera. Nali muto, ndowooza emyaka gyalinga 3 awo. Tata wange najja nali ne maama nga tuli eyo gye babazaala. Nze kyanzijjukira tata wange omuto najja n'antwala. Fakiti yampaka biscuit n'angamba jjangu kuba nali mumanyi nali nzannya ne tugenda. Twagenda nga n'okunaaba sinaabye nali nzirugala nga omanyi omwana sina kyemanyi nti oli taata muto. Twagenda ne tutuuka nga yali antutaata nga yamutumya embu nga mugambye genda onone omwana wange kuba mama yatuzaala abaana 2 yali mukyala wa mpeta. Kati n'amugamba genda onone omwana wange, taata n'amugamba oyo omuwala muto wange, yamugamba oyo w'Abasaamya ono oyo w'Abajaluo. Nze kuba nze nali nafaanana tata wange yali yafaanana maama we jjajja omukyala amuzaala. Jjajja omukyala yali mukyala mutono kuba yawummula. Munnange nga bandeeta tewayita bbanga byenzijukirako ebitono binabeeranga ne taata. Nzijukira twatambulanga mu mmotoka ne taata nga ntuula mu maaso. Taata wange yali musajja muwanvu nekyakyemujjukirako ti taata wange yali musajja mukambwe ng'amaaso ge bw'anyiiga gaba mamyufu. Kati munnange nga taata afa ebiddako awo nzijukira twali ne maama omulala omuto nga tubeereyo e Kisuumu nga munnange taata yali nga tannafa ng'ali ku buliri ng'agamba Kalo jangu otuule wano nga ntuula nga mbeera awo. Kati nga bagamba nga wayitawo ennaku bisijjukira kuba ebyo byali bya buto
nga tata nga afa. Mu baana be bonna nze naliyo nga bamutwala eyo gye ku Kijja e Kenya gye baamuziika. Kati kyenzijjukira ku lumbe nalaba ekkeesi nga bagitadde ku butebe bubiri obusituulo, ayambadde essuuti ettaayi n'engatto. Kyenva bambuuza basenga ti tata wange nga yeebase kuba bansitula ne bangakalola bakutaatawo yafudde naye nga simanyi makulu ga kufa kiki. Kyenva mbuuza basenga tata wange yafudde okufa kiki nga yeebase. Basenga ne baŋŋamba tagenda kuddamu kukola ki kwogera. Ne bagamba tagenda kuddamu kutambula nange mu mmotoka, manyi naagalanga nnyo bigiki, tagenda kuddamu kungulira bigigi nti ye. Ne baŋŋamba bagenda muteeka mu kinnya, era ne bamuteeka mu kinnya. Eyo memory njijjukira, nali mpezeza emyaka ng'ena n'ekitundu ndowooza. Ne bamuteeka mu kinnya era nzijukira maama omuto tata gye yafiira. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najjemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najjemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3. Aisha Najjemba Furniture Mart Banda, abeesibwa mu nsika ya furniture. Ne bamuteeka mu kinnya era nzijukira maama omuto tata gye yafiira. Yajja ne bebi, kati abantu b'eggwanga lyange ne bamugoba ne bamugamba tetukumanyi wano, ffe tumanyi maama Kalo, maama wange etwaziika ensi n'engabana. Jjukira maama wange kati bino byennyumya maama wange yabinyumiza nti ye mu kuvaayo ewaka ewa taata waffe jjajjaawe taata we yali amaze yali mulwadde n'agenda amulwaze 91. Bw'agenda omulwaza taata kwe kutuma taata wange omuto anzibe, era jjajja anyumya. Jjajja naye ayongerezaako ku story n'agamba yali yeebasawo ku kabalaza. Omukono akyama ewaka ne bamwaniriza kati maama yali agenze mu lusuku ayunja ettooke abategekera omuko. Bagenda okunoonyanoonya ku muko nga tebamulaba. Jjukira ebintu by'edda eby'ekyalo, nze nali kaana nga nze kazzukulu akasooka ebukojja, nali kaana kaagalwa ennyo bakojja baani ku kyalo. Ngeri tataffe gy'alina ku ssente ne bwe yaba akola emikolo ne maama, ekyalo kyonna kyamanya mwe baleeta ebintu biyitirivu. Kati nga bamanyi nga maama bw'ajja nga bagamba oli omukazi, oli omuwala wa gundi oli yafumirwa omugagga. Kati we banziba ne bateekako abasajja ne bagenda ne bamulaba naye ne baali bagenda mukolako mob justice. N'agamba jjajja n'agamba oyo mwana kasaba tutte mwana waabwe mumuleke. Taata ne bamuleka naye yali tamanyi nti bamulaba n'andiita. Kati nzirayo wali mu kufa kwa taata. Amaze okufa nvuddeyo bandeese mbeera ne jjajja, okiwulira, mbeera ne jjajja wange amuzaala maama we. Tubeera awo mu kyalo eno kubanga jjajja yali yagula amaka, yalina amaka 2, yalina eri ku Kijja Kenya waliyo omukyala, kati nene Uganda eyo mu Busoga nga nayo yagulayo ettaka nga ddene nga wenkikomeza nga jjajjaffe ono omutoolo ye maka ge. Kati nga mbeerawo ne jjajja, waka twalinawo omukozi nga tulinawo n'abalaalo. Kati nga waliwo n'abaana ba tata wange ddala naye nga maama si yali abazaala, baabaleetanga abaana be yazaalanga eyo ne babaleeta. Kati kwaliko kannyinaze nga tubeera eyo mu bute nga tulunda ente. Naddala nzijukira olunda emyaka ndowooza gyalinga 6-7 nga tugenda eyo ne tulunda obuyana, muziyita nnyana, ne tubusimbuliza ne tubuwa amazzi nga tubeera eyo mu ttale kubanga ettaka lya jjajja lyaliko ekisenyi. Nga tubeereyo ne tubumba. Kati omukozi ng'ayita erinnya omu n'adduka n'ajja n'anoonya emmere nga tuliira eyo emmere ku ttale.
Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0787211988. Kati munnange nga tubeerawo naye jjajja wange oyo yali mukazi musuubuzi kuba famire y'ewaka bonna baali basuubuzi, baleetanga amagendo, baleetanga eddagala okuva eyo Kenya ne baliyingiza Uganda. Kubera ebiseera Uganda yali tennatandika kwekolera ddagala. Kati nga jjajja ebiseera ebisinga atabeerawo ng'atulekawo ki n'omukozi yaliwo eyewaabwe ye Fort Portal. Kati omukozi oyo jjajja bwe yatulekangawo n'omukozi oyo ng'omukozi atukozesa emirimu nga tukima amazzi kwegya emyaka tulina oludde ennyana kubanga ente enkulu zaalina abalaalo baazo kuba zaali nnyingi jjajja yalina ente nga nnyingi nnyo. Kati nga tukola emirimu naye nga bw'alabawo jjajja nga yeefuula omulungi, nga yeefuula atwagala era atufaako. Naye nze engeri gye nali akaganza eri jjajja nga jjajja bw'abeerawo nze siseguka nga siva waali, nga jjajja amugamba leetera kalo kyayi muleetere kino nga siva waali, nga tubeera babiri ne jjajja ne Ninda ntulugunye nga jjajja akoze ki ng'agenze. Kati nzijukira jjajjawo n'antwala mu kasomero awo kaali ka bonna basome siryerabira ng'ekitabo ekitabo twakisalangamu kimu n'oyo mwannyinaze twakisalangamu nga jjajja agula ebitabo nga 3 ne tubisalamu ne kalamu n'agisalamu ne mulwanira eya rubber. Kati nga ebimu muwandikako ku ttaka omusomesa n'amaakenga kuba nzijukira twagendanga ne mwannyinaze eyo kubanga ewaka waliwo ente we zaafunanga obuzibu nga jjajja ayita abakinjaji ne bazisala. Kati ne bammwe ne babawaako nga twetikka akawunga n'ennyama tugenda nabyo ku ssomero naye nga tutambuza bigere nga wala. Kati munnange eyo mbadde mpiseeyo buyisi, nze saasoma bya nursery ebyo byenzijukirako kuba twali mu P1 n'oyo mwannyinaze nga tusoma mu kiraasi y'emu nga tugenda ne tukomawo naye jjajja bwe yaddanga ng'atuleetera ebintu. Era nzijukira Christmas bwe yatuukanga nga jjajja atugulira ebiteeteeyi. Waliwo n'obuzzukulu obulala obwana bwa ssenga wange yalinga oyo ssenga azaalira awo ewaka ng'agenda n'afuna embuto n'ajja n'azaalira awo ewaka bw'atyo. Era oyo ssenga yatucunya nnyo nga tukuze wano batayagalawo baana b'abalenzi nga baana be batucunya kale. Kati munnange nga Christmas bwe yatuukanga nga jjajja agula olugoye olw'olusooka nga baana olwa Christmas ne tuzitimba mu ddiiro banaye nga weesunga olunaku naye nga temulina nawe mugenda kulaga kuba byali bya mu kyalo nga musigalawo. Munnange akalala ka paati kenjagala okuyisaawo munnange omukozi oyo ng'aleetanga waliwo omusajja gwe yaleetanga awaka. Kati lumu mba mu kisenge ndi muto myaka 67 nga omusajja oyo ng'ampulira nali mu kisenge ng'olwagenza omufumira caayi jjajja taliiwo. Abazadde abaleka abaana ewaka n'abakozi abamu kale si bonna. Munnange ndi mu kisenge mpulira omusajja ajja. Jjukira obeera mu kisenge nga kyanzikite mulimu enzikiza temuli ttaala kubanga ennyumba ya jjajja yali ya bisenge 3 ebisulwamu n'akakubo n'eddiiro. Kati bwe yaggulawo nze njukira nali mulaba nga nze ndi eno mu nzikiza naye ye tasobola kundaba kubanga eddiiro waaliyo ettaala nga likuba mu paka mu lukubo. Najja ng'asooba nga mulaba nali ntudde atandika okumpeeweeta nga mpeeweeta yali agalalika kunkwata kyenva mubokkolera n'adduka n'agenda. Incidence ey'okubiri
nali ngenze ku luzzi okima amazzi kati oluzzi lwalingako ebikajjo jjukira jjajja yalinga taliwo ng'omukozi ono atutuma atukozesa emirimu kati nali nva ku luzzi omuvubuka yali ankutte nga agenda kundeepinga n'enkuba enduulu brother wange n'ajja n'amukuba oguggo twali nno bato ffenna naye nga nsingako n'amukuba oguggo n'anzijjawo ne tugenda n'empona lwepa omulundi ogwokubiri kati munnange obwo bwe bulamu bw'omu kyalo naye kyakyenjukira nti baakamanga amata ewaka eyo nga munnange nga ebitamu bibeerawo nga bingi nga binene nga tutula kabalaza njukira amaka agajjajja baali bagazimanga olaba oluguudo olugenda e Kenya kati nga ffe teweetaaga booda bw'oba ova oba Kampala oba ova Kenya bakusula ddala waka kati nga kale ennyumba yeesuddeku oluguudo naye ng'obeera olaba omuntu omulaba nti oyo ogundi atudde awo ku kabalaza ku shedi kati twatuulanga awo ne tuwoza amata ebyo byenjukira ebyobuto bwange ne tuwoza amata jjukira wabeera bakamanga ag'olweggulo n'ag'okumakya nga tuwoza amata ewajjajja waali amata era nze Mwamisozi nze nanywa amata natuukisa nembuzaako ku jjajja nemugamba naye jjajja olowooza be bansala sirina amata mu mubiri gwange ekifo ky'omusaayi n'aŋŋamba nedda era nze bwondako oyinza ogamba ndi mulaalo omubiri gwange gulibira gugonda nanywa amata gali amata omanyi bwe twagakolanga nga muggyako olububi olwo cream oyo ewaka nga balimawo enva ezino eza greens twalinangawo enva kati nga bajjako cream oyo ne basiika bulungi enva ezo ne bakubiramu nga bolaba bateekamu ebinyeebwa ne bakubiramu cream oyo kati kifo ky'amazzi ng'era tuyiwamu amata jjajja yakolanga yalinanga ekintu nga kya bbumba mwe twaterekanga bongo kati nga naago mugateekamu nga si mafumbeeko ago agalinga kati ndoza yeeyo gati waakati nga mugajjayo ne mugoya akawunga kuba y'emmere enkulu ewaffe mu ggwanga lyaffe kale y'emmere enkulu nga tukolwa bongo oyo ne muliirako akawunga bwe mba temuliiriddeko greens oba jjobyo oba nsugga oba doodo naye nga mubaamu amata era bwe twafumanga obugi nga amata ge gasinga ne butateekamu sukaali nga ne woba nnyota ekuluma nga weetola n'ogenda n'onywako ng'ewaffe wali kye bayita ensowera Mwamisozi ewaka waali ensowera awaka waali amata gali amata sigalabanga kuba nze manya nali njagala amata nga manyi n'ogenda n'ekikopo ku ttale engamba omulaalo nkamiraako njagala kwaga agookya naye saawa natusobola ganywa nga gampuumira nakajja ntandika okugeesalako ekitono nga zize eno mu ddungu naye nze Mwamisozi njagala amata ewaka waali amata naye munange nga webagaa nti omuntu afa n'ebintu bye era jjajja omusajja bwe yafa ente ne zigenda nga zikendeera ne tataffe bwe yafa ne batunda ebintu bataata muto ne batunda ebintu ne batunda ente ne batunda ebintu bya taata bye yalina mu mmotoka biki munnange ne babitunda ate ne batatuyamba tebaatuweerera munnange nga mbeerawo nga senga mama wange mukatatange omuto nga ansabayo agamba jjajja omwana oyo mumpa ejja abeere mu kibuga afe wano mu kyalo munnange gabanzija ku jjajja nali simanyi nti ngenza okubonaabona kozi akaake neerabidde Mwamisozi okimanyi nti ffe omulaalo we baamuwanga omusaala ng'ente tugenda zeerundira nga banywa n'atamiira Mwamisozi ku myaka gyaffe egyo nga tujja kgenda tulunda ente ate ng'ente nnyingi ye kati munnange kati nzizeeyo wali nga ngenda nga mbeera mu tawuni eyo kyesaamanya nti taata we yantwala ewa mukyala we nali ngenze fuuka maidi Mwamisozi nze nakola Mwamisozi ku myaka egyo oba nali myaka 8 Mwamisozi nga maama oyo yalina abaana 2 nasanga omwana owokubiri atuula myezi 4 ng'ate ffe ewaffe banene bawanvu bawaggoofu kati taata oyo yali yawasa mu ggwanga lyaffe lyennyini munnange
kubanga baalinga bapangisa omwo muyiga ng'omwo kati nga basenga baafumbirwa omwo naye ngera tebeeri wala ne taata nga balinga 3-4 munnange nga mbeera eyo oyo taata ng'omukazi oli teyaddamu kwata ku mulimu baali babeera mu nnyumba ya bisenge 2 mu maaso nga liringa dduuka nemmanju nga nkeera n'ensimula ku myaka egyo nenjoza engoye omisozi nengenda mu katale ng'alekawo ate ng'ayeewa nnyama bw'aba talidde ennyama biba byenda naye ng'alina okulya ku nnyama oyo omukyala yafa na kansa nga ngenda nengula emmere nempaata nze natandika okufumba kwegyo emyaka gyali 8 nentandika okufumba nga mpaata nensaanika nenjoza kyesaakola nga saakimanga mazzi naye ng'ebyo mbikola nena ne bebi ku mugongo ate nga munene oyo kazi ne sisita wange nga mbeerawo naye ng'ekisinga okunnuma emmere bwe yatuukanga nga ajja najjula n'agamba kale emmere yo ngirese mu ntamu ng'ogenda okunkumulamu emisozi nga mulimu bukunkumuka naye ng'emmere gwe wagifumbye nga takulekeddeemu mmere ogenda okebera mu nva nga gwe wazifumbye kuba nafumbiranga mu kasaka nga mwayagala nga mu misozi baliseemu amagumba ne busupu naye nga gwe wafumbye nga nsirika kati baalingawo banneiba abawuulu nga bampita ne mbalongooseza nenjoza kati waliwo neiba eyampa akawunga n'ennyaanya era mu misozi nze yemmere nagikyawa obulamu bwange bwonna sikirya maama bwe yalaba nga bampadde kasaanikira kaali ka bbulu maama oyo yankuba nansunisa makansi nansuna amatama ng'akozesa makansi nga wona okwata makansi nansuna mwamisozi olunaku sirirwerabira nakyawa emmere eyo nensirika kati taata we yalinga naye tabeerawo ebiseera ebisinga nga taata abeera mu kusuubula nga bwe nagambye nti famire ye waffe baali b'amagendo nga basuubuzi basenga bonna bataata muto bonna nange mbimanyi naye nze saayagala biyingiramu kati ebyo byonna bintu binkolebwako nga sikolawo wokka mirimu nga nvaawo senga nampita nengenda nenkola egyewuwe wenvaawo nengenda ewasinga omulala naye nenkola emulala nenvaawo nengenda ewasinga omulala waliwo basenga 3 naye kati bonna bambi baawummula kati senga nga ngenda otuuka oyo okola emirimu ng'enjala ennuma nga mu misozi ndi katono nga ndi kakovu nga mmala okukola emirimu nga senga bw'aba ajjula gye mba nsembedde okukola nga babafumbye nga senga bw'aba ajjula nga nze gwasembyayo kuba yamanyanga ekintu ekyo kyankaabyanga kuba nabanga n'enjala nga senga oyo ansembyayo ng'akikola kagendere ng'olumu amanyi n'okujjula ne batandika okulya nagamba kozi karosi nnakuwa mmere nakujjukira bujjukizi naye nga nebyengeyenge nga ebyengeyenge ebize gatandise okutonnya nga nsirika ate munnange nga mala okukola egyo emirimu nenzaayo naye ekisinga okunnuma nti mama wange yajjanga nanoonya zegolaba ne banzirusa waliwo nzijukira nesengenge yansalako nga bagampulira bagamba makaraze nga bagamba mbu ajja kunziba naye ng'ate tebampaayo nga bantulugunya kati jjajja bwe yajjanga eno ewa taata nga maama oyo yeefuula omulungi ennyo jjukira oyo abeera nazaala be kayeefuula omulungi ng'abikkako naye nga jjajja bw'avaawo nga katandikira we kaakomye maama oyo teyakomanga kunkozesa mirimu nga n'okuba nkuba kati we yawulira ng'aswadde nga taata amugamba omwana ono lwaki tasoma n'antwala ku kasomero ka bonna basome taata yali yangulira engatto enjeru zaabangako buriboni mu maaso wano nekira taata yatuguliranga engoye za Christmas maama oyo n'akwata olugoye lwange n'agenda n'alutwala mu tawuni n'alutunda n'anguliramu olugoye olulala olubi bananga abakazi mweddeko ku baana abatali bammwe kuba temumanyi Katonda ky'abategese mu maaso eyo baabazadde mweddeko tomanyi kuba sigwa oba olina destiny omwana yenna azze mu mikono gy'omuyise kyenkanyi mulere nga bwe wandyagadde abo balere omwana alabirira omwana wo n'omuyisanga bw'otyo
nze oli omukazi simanyi sina nayonyeza kunnyonnyola yawummula naye namusonyiwa yafa abaana be weebali baakula era twogera era lumu namugambako nti mwe singa saalo abaana mwe singa n'okubeefasa sibeefasa kuba mamamwe yancunya mamamwe yantulugunya emisozi nze nakolanga nga olaba buno obugere ebigere bino nga byajjamu ebituli nga birimu ensalirira nga bulinga obugenda okutukako nga wemantambula buvaamu omusaayi kati nkuzizaayo wali we yantwala ku ssomero yantwala mu bonna basome nga tutuula ku kaddeeya wansi w'omuti we twatuulanga kati olunaku olwasooka taata yali yangula engatto enjeru nga ziriko ribbon ng'ayangula n'eza black ezo engatto zaabanga oba bazitanga amasanda naye zino zaali zinyerengeta ng'osobola ozisiimuula kati omwana nali njugira twatulanga kaddeeya wansi nga tukola waaka ne batumaakindira awo munnange nga engatto yange omwana agippa oba yagisuula mu ttooyi mwami Sozi jjukira ewaka mmanyi ekiriyo nanoonya engatto olunaku lulamba engatto yambula era nenkomawo ewaka ate naddayo okusoma saddamu kusoma awo ebyakoma nembeera ewaka omukazi yankuba kati nembeerawo awo nabeerawo senga wange najja omulala bagatta taata ne taata wange jjajjayo si yamuzaala namugamba maama lwaki omwana oyo tomumpa ng'atudde tasoma embeera gy'alimu nga si nnungi namugamba taata w'omwana oyo yeyantwala e Kampala singa si taata w'omwana oyo sandibadde mu kibuga nandibadde nafumbirwa mu kyalo eyo nga nasiraana naye ndi kino kyendikulwa oyo taata w'omwana oyo kuba ya taata wange bwe yamubya certificate ya senior 4 bwe yamala namusomesa secretariat eyo course kati senga oyo bambi nansaba jjajja namugamba tofaayo nja muleeta naye nga tufuna olunaku nga jjajja nzijjayo eyewa taata nga tugenda e Kampala kati tujja mu takisi siryerabira naye nalina enjala mwalimu abasuubuzi abaleetanga ebintu okuva eyo okubireeta e Kampala kati bwe nali ntudde Kamiime nga jjajja ansitudde nga amagulu gali gati Kamiime ku ddinisa kati waliyo bokisi y'emigaati gyali mu buveera gyali mu buveera n'obwa green obwo wabangawo emigaati ebyo bagiyitanga oba bofulo nga giba ebipapula biba bya bbulu byavanga Kenya mwami Sozi nasokoola omugaati ogwo nali omugaati ogwo paka yetwatuuka e Kampala you can imagine okukweyiganga paka Kampala nali omugaati simanyi nannyini mugaati oba yatuuka eyo yagamba kiki kino kati munene tuvaamu twatuuka mu paaka netulinnya emmotoka ezijja e Najjanankumbi senga nsanyukira ng'engoye ze najja nazo ng'agamba jjajja zitwale nga senga ngulira tugenda ekibuyawo mu katale batwatamuzangawo ebigere senga ngangulira engoye nga ntwala ku ssomero nga mpandiisaayo bambi kati ng'agamba abasomesa bampa interview n'enjigwa eya Bittu n'enjigwa jjukira nasomako eri ebyomukyalo n'eri mu biti nga senga bagamba omwana wange jjukira ndi mwana wange nali kawala kawanvu kattutu kaddukavu nga senga agamba amuteeka mu Bittu ngenda kusasula coaching munaye nga ntwala kwera essomero mu Ndeebeeyo kati n'osobogali eryaliko ebiseera ebyo nga dduuki nga senga nkwasa ttica bambi ttica oyo yafa n'okufa maama alinga eyagamba omukazi oli ankolengako emikolo bane ttica yatusunanga amatu ne tusitukirako akusitula mu bbanga naye ng'akutte kutu yali anyayiti yambi yafa munaye nga nsoma nga senga mpandiisa nga ngulira obutabo okuva ku baby class paka Bittu nga ntandika ssoma ekyanyamba ekyennina nze ndi muntu akwata amangu ate nina memory ennungi seerabira kintu nze
nga nsoma yali second term munange third term nga mwami Sozo siita senga wange nga mugamba senga nkusomere muko nga kendolanga manyi okusoma nga manyi spelling senga yasanyuka nagamba bannange omwana wange osanyusiza sente zange tezifudde omanyi nti omusomesa oyo yalinga awapangisa wali opposite naye waffe twatwaberanga awo kwemukawo najja nankumbyawo era yo akugoba bagizimba ndaba kati n'olwo oluguudo baayiwawo sikolansi nga ndaba okulwawula mu tteekako ekyo ekyuma nga mbiraba nzijukira nasala nga oluguudo olwo terwalimu ekyuma ekyo ekyawakati nasalanga ogenda wali ku kabuki akali awo kwakugoba naawe ku mafuta nga ngenda okugulira senga airtime ne service fee kubanga yali yagula essimu bambi yalukateera ebiseera ebyo MTN yali layini munaye nga mbeerawo nga nsoma nga mpita nga ngenda mu kyokusatu olwo tubeerawo nze na senga naye mwami Sozo senga wange yalina ebirungi naye senga yalina n'ebibi senga wange yansomesa yanteeka mu ssomero eddungi engoye yali azigula ng'olya ng'agula ebintu ebirungi ewaka amata gabeerawo nkoko nyama chipusi naye nga senga bambi nga yeetunda naye si kuno okwetunda okw'ekikubo kubanga nzijukira senga abasajja be bajjanga awo erina abasajja bana bonna mbajjukira n'amanyi nga kuba sigenda boogera bayinza n'okuba abamu bambi baafa kati nga senga ayingira nabo eyo mu kisenge ne beggalira emisana n'akugamba bannemba bwe bakubuuza bagambe nti senga bagenze mu ttawuni naye nga bali eyo mu kisenge kati nze nalingizanga mu katuli k'oluggi nga omanyi omwana oyagala okumanya lwaki beggaliddeyo essaawa empanvu naye nga Mami Sozo mbiraba ebyekikulu kwegyo emyaka nga nsirika kati olulala nga waliwo baasuza abasuza ne bawulira nga omusajja agamba omwana oyo atunula nga senga agamba yeebase nga senga bwagamba naye nga Mami Sozo entunula nga era ndaba byonna bye baakola nga kuba yali yateeka ekisenge ekitanda kye nekyangere ne wardrobe munnange era emisana bwe baayingirangayo nga ekisinga okunneewuunyisa nga senga we beesibirayo n'omusajja ng'apa amazzi mu kabaketi noza ge babanga banaabyemu nga yoweyo nga yuwangayo walingawo obubaketi obwo bwa peyinti langi yabanga kakabanga keeru munnange kano nkayisizaawo ku lw'abazadde twegendereze abaana baffe gye tubatwala era ennaku eri mu bwamulekwa Mwami Sozo nze kyessaala mu bwamulekwa tekiriyo munnange nze gwolaba nze nayozanga obuntu bwa ssenga obw'omunda nze natwalangayo ebintu byakozeseza mu nsonga z'ekikyala ku myaka gyange egyo jjukira twalina toyi ya flash kati nga waliwo gutoyi gw'ekinnya awo emabega wa mukaawo kati nga nninnya amadala nensuulayo ebintu byebyo munnange nga senga akyosa abasajja naye nga senga akuba naye nga senga akukuba nga senga kuba naye ng'akuwa buli kimu nze ku ssomero saajulanga nga bampa ekyebibiri nga n'emmere yaginsasulira nga nze tebangoba school fees kati munnange nga mbeerawo kati twalina tooyi nga za fulashi kati nga abapangisa bonna tebaagala kulongoosa tooyi ate nga senga wange tayagala tooyi nkyafu nga ne compound nsemintinge nga tayagala kikyafu kati kazi katunze nabanga ku ssomero nengenda n'ekima amazzi waliwo oluzi ewa Land Road waliwo oluzi zinenzizi ez'ensulo nabera n'ekima amazzi ago nenongosa ennyumba nenjoza ebintu nensimula obalaza nensimula compound nenjoza tooyi kati senga nemugamba zenkoyo okulongosa nga bali tebalongosa nangamba omanyi genda gula kufulo kati munnange walingawo abatami baavanga emiryango walingayo ebbaala ffe nga tusula akali mmanju kati nga nasibangako n'akakofulu kati nga ntuulaawo nga mmaze emirimu nga n'emmere egifumbye nga mbakyajinga gwe simanyi feesi nga si waawo munnaye nga bw'oba ogenda kulongo koolo ojja kuleeta 10 bw'oba ogenda ku shotiko ng'oleeta 5 kuba nazigulanga mu sabbuuni nga senga yanzikiriza
nga naye tubeerawo tuka mu kyokusatu awo. Nagenda mu kyokusatu nayita bulungi, nagenda mu kyokusatu kubeera essomero nalisomerako ekyokusatu nendisomerako ekyokuna. Kati mu kyokusatu awo ne baleeta omwana wa ssenga wange omulala yafa, olwo ne tuwera babiri. Kati omwana oli yali asala ebigambo, omwana yankubye emiggo mu misozi. Nze nali mwana wa bigambo bitono, nze nga simanyi kuloopaloopa, naye nga lwenkuloopye obujja kikakasa. Kati oyo munnange ye ng'aloopanga mu kaseera ne bankuba, nze nga siroopa. Newaba yakoze kintu nga siroopa. Kati byebyo yalaba nga senga bye yakolanga n'abasajja, sijjuka nali sibyogera nga nabisirikira. Ono omwana bwe yabirabanga n'agenda n'abyogera ku ssomero. Kati bwe yayogera ku ssomero ne bayita ssenga, okitegeera emiggo ne ginyooka nga senga alowooza nange. Mugamba munnanga bambuuza ani yabigambye, mukalo yabingambye, naye nga yabirabanga n'abalingiza. Jjukira nze nali nabiraba dda nga mbadde ne ssenga nali mu kyakusatu awo. Kati munnange nga senga afuna olubuto nga tuvaawo. Kati mwaba abasajja be, yalinako omusajja eyo gye twagendanga ekansanga. Omusajja yalina mukazi we n'agenda n'awaŋŋanguka eyo Japaani. Kati twagendangayo omusajja oyo munnange nga tugendangayo, naye nga senga ye mutuma mukomyewo ekiro nga muvuddeyo okuzungako weekend. Naye nga nomala osumagirako mu mmotoka ng'omwana nga senga akusuna akugamba kati osumagira ki, naye ng'okooye ng'omwana. Ffe twalabanga senga, nalabanga senga oyo oluto ne lukuluma, n'owulira ng'okuddemu embiro. Munnange nga tubeerawo nga tugendanga ku kyaki eyo, nga nze ntambula ne neetwala eyo twasabiranga eyo Nateete nga binnya, nga ntambula waawo ekibuya oluusi nninnyawo 10 byabanga 2. Nenvaamu wali negenda nengenda ku kyaki oluusi yansooseeyo oba teyasuuseeyo oba. Munnange nga mwamisozi tuvaawo awo etwali oluusi ng'afunye olubuto. Bwe yafuna olubuto nga tudde eno ku kyebusaabala mundako eyo, ng'awo kosazaawo nga ekimotoka kyaba Eagles we kyapaakinga oba omanyiwa waliwo eddwaliro bayitawo kati banakumira ambiwansi nsaawo awo. Wapaakinganga ekimotoka kya New Bagundi awo Eagles Production. Kati mu maaso eyo gye twafuna ennyumba nga y'amaka. Olwo tuyingidde maze ekyokusatu tuyingidde ekyokuna. Mwamisozi ekyali eyo senga yagambanga nze wendizaala sigenda kuddamu kubaweerera nga munviira ono. Nange nga Mukama muwa omwana yali wa buwala. Nga tudde awo nga tubeerawo n'omwana oyo bebi we ndi mukyakuna olwo era nkyasomera eri. Jjukira ntambula erigere nga omisomero oba omanyi weriri ndeeba nga nva eyo ku kyebusaabala eyo kawala nengenda ku ssomero ng'ate nenokeera ngose ewaka buli kimu nga bwomanyi ku binyumba ali yasenge bibiri n'ekiyigo n'eddiiro n'effumbiro edayiningi zijjukira enyuma gye twalimu. Munnange ne tubeerawo naye nga senga abeera atulangira tuli babiri. Agamba nga tamanyi okugamba gwe taatawo bwe yali afa teyandekera wano ssente ku akawunti kanzunga olwo amaze okuzaala. Kale yannangiranga naye si nnyo, naye bwe yazaala ne kibeera waasi. Munnange taata we yali akatirane kasente ku akawunti katole munnange nga amuyita yali mu mama yali senga wange oyo yali yamusaala mu bakyotala ngamba gwe kano kanyamulenge kazunga yono. Senga yalinanga omuze abaana bonna abafiirwangako abazadde abaana abawala baganda be abaafanga nga abaana abajjayo asobole okubacunya obulungi naye nga abaweerera naye nga abatokyalinga like emotionally nga senga ayinza okulangira ng'abaweerera engoye azigula naye nga senga alangira. Munnange kimu teyali atuweerera. Munnange nga senga atubeerawo n'oyo ng'azaala bebikaalo oyo
katubeerawo awo tetwalwawo nzijukira tuvaawo ng'ennyumba nfunda nga tugenda tufuna nga tudde Namasuba twadde Namasuba Mwamisozi ebintu byeyongera olumaze P5 maze P5 nzijukira olunaku lulala lwesiyerabira enkuba yatonnya Mwamisozi nze gwolaba natuuka kusobera nga ntomye ng'amazzi gayingidde mu ngato twalabalanga jjinja wa green ngo uniform etomye nze nanjugumira n'ekintu kyesirierabira lumu nze nali mwana nga kale nina obukyayi ku mutima engeri gye bantulugunya ennyo mu buto kati naye mwana eya isolatinga nga mbeera nzekka ebiseera ebisinga kati nalina akaana ku ssomero eyo akakwano kange kali waka bampanga ssente nze nkalabirira nga nkabbira ne sukaali ewaka ne nkaleetera kati akaana ako lumu ne kajja ne kagula ebintu ssomero ffe gika yali lya kalina kati nga nze sifuluma ke kagala ne kaleeta ebyokulya ne tulya nga nkawa ssente nga n'emmere kagamba genda osimbeyo gwaya amanya gange osimbeyo oleete tulya nga nkaagala ate kubadde nze mbeera n'omukwano gumu naye nga gweko mba ngwagala munange ng'omuwala oyo kakolo yalinga taleeta ssente oba kolo baamuwa oba yabba ng'omuwala oyo ng'ali agula ebyokulya nga yeekweka teyampa kyokka nze bulijjo mmulabirira yali mukwano gwange okuva mundoza mu kyakusatu tuli mu kyakutaano olwo nga munnange ng'omuwala oyo ng'abaana baŋŋamba kwaliko akawala akamu kaalugamba nga kagamba gwenno kalo mukwano gwe tumulabye ali eri ali mu kulya kati nga nningiza mu ddinisa emmanju wali dayiningi ng'ali mu kulya nga yeesiimuula ng'ajja namuterekedde kati bwe yatuuka kubanga yali amanya ebintu byange ng'abirinako access kyagala kyakozesa ane yajjamu ejjirita mu seeti nga najjudde dda nina obusungu nali nze soogera Mwamisozi nga omanyi buno obwana obusirika nga tosobola namanya kye kazzaako naye nga kayina obukyayi nasala omwana ekiggalo ekisajja ane namusala omanyi mu busungu namukkecula bwenti nagenda ng'atonya omusaayi olunyigidde ekyomukaaga Mwamisozi senga ng'ali lubuto olw'omwana olwokubiri omukazi yatukuba n'atukesera nga bw'atukuba pressure zirinnya n'alekerawo otukuba Mwamisozi omanyi olwo tuli babiri n'atupangisiza nga bano aba defense abamanyi aba LDO nga be batukuba batukoze emisango yatukusa emiggo ne tuguba n'atukubisa kebo omanyi wayaza paasi ne tuguba nga tetukyazuulira olwo tuli Namasuba awo tuli Namasuba awo tuddeyo ku kyebisala twaddeawo Namasuba ku Sunday Hall Mwamisozi omukazi yatukuba olwaleero olubuto olukulu ate ndoza yali tebankyawa bane omukazi yankuba siriera olunaku oyo mwana wasenga yasuula sabbuuni mu ttooyi yali keesha n'agamba nti nze Mwamisozi omukazi yankuba senga yakukubanga olwo yankuba omusaayi ne guva mu mutwe muno ne mugamba nti wali waffe nkuuye mukazi gwentwala n'angamba nkutwale wammwe wa ne mugamba ntwale wa maama wa jjajja wange ekayini kabama waffe maama wange wali wamuzaala eyo okwatire ku kayunga eyo oviiramu ndese kalo kabakayita kayini nga nakawulirako mama yejjanga nannambulako awo nga nvuddeyo naye wajja munnaaye nga tebavuga muyita na anti maama ajja nandabako kasenga tampa nabudde kuddawo tunyumye nga sina na connection na maama kati olumu n'antwalayokko yali asabira eyo ensambya ng'ajja ne muto wange kabambi mbeegomba nga nze kyendiko muliro munnange bwe twatuuka awo no nali nyingidde ekyomukaaga wazijukira nali ngenda mu kyamukaaga yali P5 kuba yali 2 yali P5 omukazi yankuba kati nkyamala eggobye mu kibya Mwamisozi senga nali ngolola mba ngolola nempummuza paasi kati omwana oli bebi asooka yali ayavula nejja neyeekonako ku paasi katono katini nnyo kawumanya omwana ayavula paasi nenjijjako n'akaaba senga nagamba
kiwala gwe kikazi kyana gwe omwana wange omukoze ki omwana wange omwokeza nemugamba senga badde enkolola omwana neyekonako ku paasi katono naye si kamaanyi nagamba olimba okeza omwana wange ng'ogenderedde mwami Sozi omanyi senga kyeyakola n'ateeka paasi mu masannyalaze n'agimalayo nejja newunya n'ankwata ekibatu n'antuuzaamu paasi wakati nga ndaba bwe yamala n'agituusa wano ku mukono n'enkovu nzirina Mwami Sozi nakuba enduulu Mwami Sozi olunaku olunawulira nga mukyayi Mwami Sozi nagatta byonna byazza nkola Mwami Sozi olunaku olwo lwe nawulira nga sirina yadde ka respect gyali nempulira nga mukyayi nga talina nakyaŋŋamba ate ekira kyeyakola omuliro ojjukira nga nkeera twali mu nnyumba y'amaka yalimu ebisenge ebisulwamu byali bina mwalimu ekibiigo 2 mwalimu eddiiro ne dayiningi mwalimu akakuba wabeera fridge kati nga kuliko ne boisikota 3 nga byonna nkeera n'ebirongoosa ate nga waliwo omukozi nga nze gulaba Mwami Sozi ne baka 7 nezuuka ku 9 nempa omwana caayi nga senga yeebase 10 zino ku buzige nowera nga nzuukusa okusimbula enjuma nga kati we natuuka ku ssomero kati lumu omuliro guba guvuddeyo omukazi n'ansukuma ne neekona ku fridge neeyuza ekiwundu amazzi gali ne gayiika kati ku ssomero nga bambuuza balaba sibafuuninga bulungi nga bambuuza kiki nembalako omukono ng'ebbiba lyakuvaako nga wayero ne bamwamba kiki kino wabaaki magamba siba yanjokya naye ali lubuto bagamba tugenda musiba nembagamba bambi omusonyiwe ali lubuto temumusiba ne bandeka kati abasomesa ne batandika nga okunfaako nga bampa emmere bagamba n'ewaka nze si ndya kimu ate tutya 6 nga bbaawo amaze okujja Mwami Sozi nali kaana akakalukalu ate ndi muntu akola emikwano nakati nze wentuuka awantu ndi muntu ali social nyanguwa nnyo okukola emikwano newenkolera buli omu ninawo emikwano miyitirivu kati waliwo akaduuka we nagulanga ebintu munange Mwami Sozi newaaka famasi kwe twagulanga nga ngenda mulaga omukyala wa famasi awe namasaba bambi simanyi ne famasi bagijjawo nga ngamba kati wava ku ssomero yitira wano okusigawo eddagala era we nayitiranga bambi nansiigawo eddagala nansiiga eddagala awantu ne bagenda nga wakala kati n'owedduuka nga yaŋŋamba bw'ova ku ssomero yitira wano okuweya ekyokulya nga tonnagenda waka konze kale munnange nzijukira mba mmaze bulungi nga tumaze ebibuuzo olunaku siirwerabira yali Desemba zaali 17 nga senga yagenze mu ddwaliro yagenda 10 oba na 3 yagenda 13 kuba yali wakiso nga ndi ku radio nali nsiimuula kati omukyala n'agamba zaali 17 omukyala n'agamba mugende mu kyalo mulye Christmas ne bamaama bammwe muve mu kibuga yali Desemba nga twawumbula engamba ne kakiriikinga naye Mwami Sozi nkugamba Katonda yali mu lugendo lwange kuba yalabanga amaziga gatuuse gyali nga nkaabye nga nkooye simanyi kyakuzaako naze golaba nakona Mwami Sozi kye nakola engamba wabula nno nina ogenda ndye Christmas ne mama wange nina ndoonya mama wange olwo tuli mu 18 kati enkeera nengamba omanyi kalo omukazi ono nga bagamba either ku lwokusatu akomawo oba olwokuna oba olwokutaano kubanga nzijukira nadduka 19 nga lwali lwakusatu siirwerabira lwe nadduka ewa ssenga oyo naye nga ekirowoozo kyajja 17 that's Monday naye nga wiiki eyo tusuubira nti ajja bamusiibula Mwami Sozi nga nkeera Katonda ali mu lugendo lwange nga ngamba ngenda kudduka ngende ensambi eri gye bantwalako nga ku sharing mama wange yasabiranga naye nga bantwalayo nga ndi mu kyakubiri munnange nga nkeera nga nsimbula nga nkola bukimu nga nkuta obusiripa bwange nga naaba
kati nali ngambyeko nga ngenda ewooyo omwami w'edduuka nga mukajja agenda noonya maama wange nga ngamba omanyi gy'abeerako nze simanyi naye bantwalako ensambi eyo ng'agamba oyagala ssente meka nga mugamba ebinusu bina bijja kummala nga mpa ebinusu yampa ebinusu bibiri mwami Sozi kampabuulire abaana abali ku street si bonna nti baliyo kuba baagala naye wali olwotuuka n'owulira ng'embeera egaanye mwami Sozi njagala oluyimba olwo oluyimba lwa abasudde olwo abakungubazi njagala oluyimba olwo bannange ennaku eri mu bwamulekwa era lunaku ngamba Katonda mpaka obulamu nkuze obwana bwange nkimusaba mwami Sozi nga nkeera nga naaba nga nkuta obusiripa nga nyambala empale zange zonna nalina empale wataano nalina engoye naye nalondamu zenjagala waliwo akateteyi ke nali esinga okwagala nga nkambala nga nteekako sikaati ne tishaati nga nyongerako sikaati empanvu ne tishaati ennene nga mpita oyo omwana ge twabeeranga naye omwana asigala nga mumanyi jangu galegeeti nti olaga wanti ngenda waleggula capati mwami Sozi nadda sadda paka kati mwami Sozi bwentyo nga mmira pini nga ngenda wali ku stage nga mbagamba ngenda mu kibuga awo kusaba ya Queen oluguudo baali tebannadwawula nga nninya naye nagenda omutwe ng'okutamizzaye kuba natula wano kamiibi gasaagala muntu yenna ndaye nga ngamba ajiza osanga omuntu amanyi ssenga naazizaayo abanzise nga mwami Sozi ngenda bwentyo kati nali nsala oluguudo nagw'ekigwo mwami Sozi nagw'ekigwo naye neesituka ng'omukalukalu bw'abeera neesituka neetambula naye kasijjukira ku otuufu naye nga mmanyi ensambi awo ku sharing kuba bantwalayo oyo 21 ne bantwalayo mu 98 awo 98 sijjukira bulungi mwami Sozi nga ntambula ku leero okwo kati kwaliko omusajja ne mugoberera wadda wenzira paka wendaguka ku kasaawe nenzikuwa ku muti awo we babajjira nengwa kweza ennyumba za leerwe nembabuuza wali kyaki maama we yasabiranga ne babuuza waliwo omukyala ajja wanoono obwana bwati bwafaanana ne baŋŋamba tetumumanyi munnange tebaali babi abaali bapangisaawo nga bampa caayi olwo nze lusewa kasaawa 3 saawa 5 ninda maama nga bampa ekyokulya bampa caayi n'akagaati nga bafumba ekyemisana gaali n'amatooke g'ebinyeebwa nga bampa nga ntuula nga mbeerawo sirina kintu kyonna engoye nazambadde empale zange zonna nazambadde ndi mu busiripa bwange bw'omwojo obwa red nga ntuula nga mbeerawo awo zazona 11 maama nze mugaye takyansijjukira bayakoma okudda nga ndi muto olwonkuzeemu nabuukira omukazi mwami Sozi bannange nabuukira maama nambuuza gwani mugamba maama nze kalo nze muwalawo bannange maama yakaaba nakaaba nemugamba maama nze siddayo nze maama siddayo eyo oba toyina kubasanga yagamba nga akamaama ko gyogenda okomba ebokisi n'ennyoko mukolo bwawusigaalo muli obunyonyi bannange senga ng'ayinza okulangira akalabe tolina kyolibeera kazunga kamasikini kanoze ne bwempanga nfudde abaana bange tubayambanga bannange abazadde mwegendereza ebintu bye mwogera mwegendereza ebintu bye mwogera eri abaana b'abannammwe nammwe basenga mweddeko kubanga mugenda ne mututulugunya oba ba step mother oba bamaama bato oba ani yenna naye ng'omanyi nti otulugunya omwana oyo njagala nyongera okubajjukiza nti munnange tumala ne tukula omwana oyo omutulugunya naye ajja kumala akule ate simu abakutte desini z'abaana abo mu ngalo Katonda yagirina okukola byonna naye ne weerabira nti bamala ne bakula tumala ne tukula nali simanyi nti ndikula nakula nevaamu omuntu ate omukazi ate owobuvunaanyizibwa mwami Sozi ako kalowoozo njagadde okukayisaawo eri abo bonna bakeyateeka naddala abalera abamulekwa
mweddeko kuba teri muntu akira n'ayagala kutwalika baana be. Bw'oba omanyire abaana tobakooye baze gye wabajja, mulekeraawo okulangira n'okucunya n'okukuba abaana ba bannammwe. Kuba naawe kubanga oli mulamu tolina kibawa Katonda, oba okubanga oli yafa n'aleka abaana be talina kyeyaba yakola Katonda, zonna ziba nteekateeka za Katonda. Liye mweddeko, tumalanga ne tukula. Munnange mwa misozi nga tugenda nga maama mugamba oba oli mwavu oba oli aki, nze maama siddayo kankomaawo. Wetukomye ekitundu ekisooka ekya Carol asinkanye maama. Sirina we nnyinza kusinziira kunyiigira maama nga simaze kuwulira lugero lwe n'ebisingawo sisita byayinza okumbulira ku maama. Just neewunya bwewunya mbeera ki eyajjawo okubanga maama asobola okumala ebbanga eryo nga talaba mwana we okutuuka okumusisinkana nga tasobola kujjukira nti ono omwana nze muzaala. Ovanga ku mwana gwe wayola, omwana gwe wakuza, n'obanga weerabira omwana gwe walera mu lubuto emyezi 9 n'omuzaala. Ebyabaawo ne bibaawo n'omala ebbanga nga bw'omusisinkana tosobola kukkiriza nti ono ye mwana gw'ozaala. Ekintu ekyo kinene kinene. Kuba kati abasinga bwe mulaba ogamba nze tekisoboka, omwana wange bamaama abamu tebali siriyasi, ne bannange tulekeraawo okwewussa. Ngambye kinene kinene ekituuka okubanga maama asisinkana omwana gwazaala nga takyajjukira nti ono omwana wange, nga kitegeeza nti beeyisitako ku street nga tasobola kumanya nti oyo gwayitako muwala we gwazaala. Ekyabaawo kinene. Bye ngenda okwogera si bingi ku kitundu kino ekisooka. Ekisooka neewuunya abantu balamu abalya mmere obuntu bulamu gye bwatulagako, n'olaba nga olina abantu awaka boolabirira b'ovunaanyizibwako, n'ojjula emmere eyagifumbye n'omwerabira n'ali obukunkumuka. Mulaba ensi wetutuusa, ekyo nakyo kinene. Omuntu okulya ku muntu emmere kinene. Omuntu akulyako emmere tekyewuunyisa bw'abanga akusse, kubanga okukulyako emmere abanga agamba oba emulume emulume, enjala tetta, oba emutte emutte. Kati waliwo olumu bye mbagamba nti munemulaba bwe tubanga twalayira ne tukola endagaano y'obufumbo nti okutuusa okufa lwe kuli twawukanya, omuntu anyima emmere aba tanzise okufa kwate kutwawudde. Tongulira mmere, tosobola kuliisa mukazi wo oba tomusse. Endagaano egamba nti okutuusa okufa lwe kuli baawukanya. Kufa nga omuntu amaze kuyingira magombe ne balimuteekako ettaka, oba nze mbiraba obulala. Okutuusa okufa lwe kuli twawukanya. Kati ono tafaayo oba tusiiba oba tusula, okulya kwaffe tekumukwatako. Abatali abawunzika balagawa, si kufa. Nkikulekedde naawe ekibuuzo ekyo okyebuuze. Naye omuntu okulya ku muntu emmere, kuwa oluganda emmere, ne bwe basi wa luganda bosanga n'abantu nga bakozesa abakozi awaka naye ng'omukozi ekyokuba nga alidde tekibakwatako. Kasita abanga akoze emirimu gyabwe tekibalya. Awo ensi weetutuusizza, naye n'ekyo kintu kiba kinene. Kiki? Kakati kino kitegeeza ki era ebivaamu bye biriwa? Kakati bw'ogeraageranya ne ssenga ono bw'abadde ayogera n'agamba nze ne bwe ndiba nfudde temunyambira baana, temujja kungasa. Abaana abamu olwaleero bali mu kusasulira ebintu bakadde baabwe bye baakola. Kati bano bassaalumanya ne bannaalumanya ne babeera ba victim aba after effects ezaabiri ebyabaawo. N'olwekyo kino kyongera okusiga obukyayi obugenda busikirwa nga busikirwa nga busikirwa. Abaana baagala okubayamba. Kitabo wano yali alina ssente. Kitabo we yakolera mu gavumenti, we yabeerera chairman, we yabeerera MP, we yabeerera kansala, we yabeerera n'essomero, we yabeerera headmaster. Yayituyamba ki?
nga tewali. Kati kitegeeza nti bwe muba bamulekwa ab'embeera eyo muteekwa okubeera abeetowaze, abeetegefu okuduulirwa, okukyungibwa, okutulugunyizibwa, kubanga omusango si mmwe mwaguzza naye kakati mugusasulira ogw'abazadde. Abaana abo olwaleero ng'oyisa abaana b'abantu obubi ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno, God forbid, wandyagadde abaana bo bayisibwe batya? Bw'oyisa abaana b'abandi kati kisiga ekifaananyi abaana bo bwe bali likely okuba nga bayisibwa. Kyosiga kyokungula. Senga ekyokuleetanga abasajja eri abantu abatabeera sensitive ng'ebintu babirabiraawo. Kino kisukka ku kusenga okuleeta abasajja. Ne katandikire ku kyo. Senga naleeta abasajja n'akyusa abasajja misana kiro naye nga waliwo abaana. Sister akwogeddeko saagala keesibako ak'abantu okufaayo abaana baffe gye tubatwala. Ennaku zino kyova olabanga abaana bawummula kitono, abaana babeera mu bazadde baabwe. Kirina omutawana gwakyo naye era abamu bw'onoobabuuza balina ensonga zaabwe ze bawa ku byabatuukako bo nga bo, n'agamba nze nakiyitamu nga nze sandyagadde kula kati nga talina wa Luganda gwe yeesiga okuggyako ye kennyini. Talina gwe yeesiga n'abaana be okuggyako ye kennyini. Ebyo byongedde okufuula ensi embi, abaana ne baba nga basobola kubeera na maama waabwe na taata waabwe yekka. Abazadde balina ensonga. Kakati ne tufuna ebirungi byakyo nti abaana bafunye omukisa okubeera ne bazadde baabwe, ne tufuna ebibi byakyo ng'abazadde bavuddewo ng'abaana kyekika bo nga bo. Bamanyi maama na taata eri ekyamanyi kibamanyi kiri kijja kuba tuziika. Just that. Balabikayo mu kuziika. Oluvannyuma lw'ebyo tewali birala. Be bantu boosanga tuli mu kibuga naye ng'owooluganda lwali Makindye, omulala ali Kansanga, ali ewala ali Matugga oba Ntebe, naye nga musisinkana mu kumanyagana era muyombereeyo naye temunnambula. Olinagamba nti wewe wankubira okujja okundaba nnagaana. Lwaki olowooza nze ne tubeeramu ebyo? Naye ogenda onoonyereza birina gye bizze biva. Oli bwe yabeera ewa ssenga yeevuma bye yalaba, bwe yabeera eyakuwa kkojja ye awo. Mukama atusaasire naye si birungi. Kyova olaba kati abantu muteekeddwa okumanya nti bw'obanga abaana bo bakulidde mu mbeera eyo, fuba okulaba nga abaana obasomesa. Abaana ng'ogezaako okubakolera connections ng'okyali mulamu, ng'ogezaako okubaskillinga n'obawa skills n'obawa ebintu ebiyinza okubayamba okusurvivinga. Abaana n'obayigiriza okubeera mu society nti musobola okubeerawo, mwetaaga abantu. Kakati newankubadde nga bano abafamire bakuyisa bubi naye abaana bano ne babamanya. Abamu ensobi gye tukola abantu tetubalagana abaana baffe. Naye ngambye nti abaana abayambibwe mu kusoma ng'okyaliwo bano bateeketeeke nti bwe manvuddeyo basobola okusurvivinga, oba mukulu waabwe wa senior 4 atudde senior 6 ng'omanyi nti bajja kupambana. Kakati wano we twetaaga okusasula zinsurance. Yes, omwana ayinza obanga abadde muto naye sebo bw'abanga abadde akoze senior 6 ng'alimu ku magezi, maama nga yali asula ka insurance oba life insurance sima bikoze bitya, ogenda okakananga bamita Sam Assured seba agenda okugira omwana nga tebatandikira ku zero. Mukama baba kuyamye nga abaana tobalese mu muzigo ng'abaana balina we bayinza okutandikira. Agenda okakananga Sam Assured ng'alinayo miliyoni ze-10, miliyoni 2 era asinga ali ku zero. Kati nno bana mwabali mu byeyo munoonya ssente ne musigale nga munoonyereza ku insurance. Abamu muli biased ku insurance naye insurance nnungi. Ate muli mu nsi ezikuze, muli mu America, muli mu UK, mugambe bannayuganda obulungi bwa insurance. Mugamba abaana bali mu biyumba, priorities zaabwe za kuzimba buyumba. Agenda okuva mu nsi bambi mukazi wattu nga n'akayumba akalese kali ku whole plate, like tasobola abaana tasobola nakamaliriza. Ate nayo bambi bwe yali asigaza bokka kugamba asigadde mu bbanga. Mukole okunoonyereza baana bawala baana balenzi, mukole okunoonyereza ku insurance. Bino bye muwulira propaganda asima insurance zibba buli kintu kisobola okubeera ekibi, naye mukole okunoonyereza. Va ku bye bakugamba ogatteko bannaffe abali mu Bungereza, abali mu America, abali mu Sweden, Canada, mutubuulire kubanga eyo kyemmanyi okusasula insurance kumpi tteeka. Mutubuulire birungi byazo
bannayuganda mubabuuse. Muwulidde ttoni ya sister gyawunzikidde ekitundu kino nga senga wali wagambidde nti ye tebamuyambiranga n'abaana be. Mukiwulidde? Owulira ttoni, owulira eddoboozi ly'engeri gyayogera ayina obulumi. Mujjukira buli obusungu bwayogeddeko amale asalewo omwana olugalo. Kakati nno kambabuulire, abamu obusungu bwe butyo baabutereka ne bulijja busisinkana abalenzi, ba boyfriend, ba husband. Omuwala gw'owassa twala omutawaana okutegeera ebitonotono naye ebikulu ku bulamu bwe gyavudde. Munnange bikuyamba. Oyinza ogamba nti omulenzi omuwala omwagalidde ku myaka 22 biri ebikadde tebikukwatako ate omusanze embeerera. Kati gwe nolowooza nti omuwala oluba tabadde nakukuluusanyizibwa kw'abasajja nolowooza nti ekyo kimala omwana omuwala oba omulenzi oyo engeri gye yakuzibwamu obulamu bwe yakuliramu yatulugunyizibwa yabonaabona. Osanga omwana akugamba nti nze ogenda kumpasa ne saagala kulya bijanjaalo nga golowooza malala, olowooza kajjanja lugezigezi ng'alina story ye. Nina gwe mmanyi omwana ow'obuwala sijja bagamba lwaki naye yatuuza omwami n'amunnyonnyola nga munnyambanga enva ze njagala okulya nnyama yazitanva nva z'amasavu, nva z'amasavu, nva za musaayi. Alina engeri gye yakyogeramu awo ekirala ngenda kyesigaliza naye omulenzi yakitegeera. Omulenzi atoba n'obulamu naye yagamba nti ono omuwala nze namuwasa, yannyonnyola situation nagitegeera. Omwana omuwala kakati bamaze emyaka giri 3 mu fumbo. Omusajja ewaka enva nyama nkoko bya nnyanja enva 3. Era omulenzi agamba byonna birigaana naye omuwala ono kino nja kimukolera. Yatuula mu story n'ategeera obulamu bw'omuwala lwaki ayagala kulya ebyo ebintu 3. Kakati ebintu mutwale omutawaana okubimanya. Nze kambawo ekyokulabirako ekyewange. Ndowooza leero ngenda kugenda mubuuze by the way. Sikigendangako nnyo. Kyalabikanga ekitono ku nze ne kitandya kati ne sitwala nnyo mutawaana gwako. Singa nali ngamba nti sijja kukikola Becky tayagala nva za mukene. Nze mukene mwagala. Nalala ng'oli amufumbye bulungi. Mwagala bulungi nnyo. Becky tayagala mukene. Era nebaza yateeka kati nze nga ngenda ne mama nga nkoma waka nga nkuta akaveera kali mukene. Era ndowooza mukene gwe nali nguzeeko ne mmutwala oba abamu mumanyi mumumbuulire kubanga oluvannyuma namunoonya n'ambula. Supermarkets oli yannyonnyola nti mukene ono bwe bamujja mu nnyanja ng'ali fresh tagenda ku ttaka, tebamwanika. Kati balina engeri gye bamukaza. Bannange mukene oli namutwala nga njagala bamufumbe tebamufumba, senti tebayagala saamuganye namulya ne mumalawo nga mmeketa mumekete ng'awooma. Naye Becky ne bw'oba oyina mukene otya, Becky mukene sinvaaze. Naye kyenzika yagamba nti ye okulya mukene awaka kabonero ak'okubonaabona, kabonero akalaga nti abaaye kati n'ennaku etutuuse, ennaku embi zitujjidde. Mukene tayagala mukene. Kakati kambabuulireyo kiyali tamanyi. Mba ndi waka, I think it was a Saturday morning, tutegeka genda ku church. Ngenda okugenda nga bajjudde yali afumbye muwogo. Emboozi gyennyumye neeyiseeko bbanga ki. I think like 2 years. 2 years. Nzuukuka ajjudde emmere ya muwogo. Omanyi muwogo gwe batemyetemye agenda okukola akatogo. Naye ne basiika ebirungo ne babiyiwamu. Nga muwogo mumumanyi bwafaanana omweru olaba olunyaanya lwakuba nti Becky amanyi okufumba olumu manyi n'obuze nga eno emmere erimu enva. Twali twamanyi eno emmere eri oba zino enva zirimu ennyaanya. Twali twamanyira okulaba olunyaanya nga lukoza akaguwa kati
babifumba atya sibiraba naye omanye God ajjula emmere eyo bwetyo ne mugamba Beki jangu konze biki bino byojjudde nogamba mmere nengamba ojjudde emmere eno gyembandya nemunga asooka otuulawo nemunga njala kikubulira okuva n'olwaleero eno emmere siddangamu giraba sidda ne mugamba tugira ne tutoba nga bw'omanyi obulamu leero olimu luli tolimu obulamu mwena mubumanyi ne mugamba okufa n'obutanyagwa kikafuuwe nga Katonda mulamu nga nkyassa eno emmere saagala giraba wano kitegeeza ki nja kukola nangamba no ate nze sigifumye nti no tewabadde kyakulya but me I like it nemugamba please siddamu ogiraba nemugamba ojjukira bwogamba nti toyagala mukene kakati gattako kino munju eno muleme beeramu mukene olumu tuteekawo force abaana kinungawaayo abaana beetaaga ku mmere naye nemugamba nga bw'otayagala mukene wano bwe saagala kulaba wano akatogo ak'ekika kino njagala kutegeeza bino abantu abamu mwawasa abantu ng'oteekeddwa okutuula mu ngatto z'omuzadde awamu okolenga muzadde ogwa munnooyo abamu muteekeddwa okwambala engatto obeera omusomesa agenda okusomesa munno enjawulo nti toteekeddwa kubeera musomesa nga bali abalala abajja ne attitude otegeere nti kati ono waakunakyalinga olw'engeri gye yazaalibwamu gyakuzeemu abamu singa tutegeera ebyo okunenengana kukendeera olaba muwala keera nga talina mudu ekola kintu olaba muwala keera nga alina attitude naye nga tomanyi gye kiva nze nja kuleeta ebyokulabirako ebiri okumpi nange manyi otunuulira abaana awaka kati nga Christmas ennaku enkulu ng'ezo obawaddemu mugenze muli ku KFC batudde awo kati nensitukamuuko nengenda oluusi ebbali oba badde ogenzeko mu restrooms okomawo nembatunira bwe nti nenyimirira ng'ekinzijidde ngamba kale bano bafunye omukisa okutuulako ne taata waabwe ne balya era bonna balabe nenyaabwe wuuli baaba ne maama bali mu kulya nenzizaayo obulamu bwange mu buto nengamba nze ataafuna mukisa kutuulako na muzadde wange yadde mulabeko nekikomawo kati ogula nga toyagala batuulamu ng'owulira onyiize owulira obujja bukutogama these guys are here benefiting where did I get this abantu abamu tulina bye tubasaba bye batalina abamu Katonda atuwadde kisa n'otuula n'ogamba nti buno bwe bulamu bwenzaaliddwamu buno bwe bulamu bwenkuliddemu naye Mukama bwampa ekisa nemba ne famire kino kyenjagala saakifuna naye nkimiisinga mu kukimiisinga njagala abaana bange basobole okufuna omukisa oguba nakyo eyo yenjawulo abazadde abamu n'okuweerera abaana tebalina laavu yakyo tebalina kibavuga kuweerera abaana kubanga alina obusungu obutamuvangako gwoyinza banga onyigira omusajja taweerera baana talabirira maka naye nga bw'oba otutta omutawaana okutegeera ojazuulanga to them it is the order of the day byabanga byakweyiya kitaabwe abazaala n'alekaawo n'alekera bannyaabwe baali bamwenge abaana bakuze bebeesakira bebeetakulira kati taata bwe yakola ekyamaanyi n'akujja mu ddwaliro n'abaana bo ng'obazadde yalaba n'okukola yakola nnyo kuba ye kitaawe maama yapakasa ku ddwaliro maama yazaala omwana ne bamukwatira mu ddwaliro n'atandika okusiimuula paka lwe baabala ssente ze baali bababanja n'alyoka ava mu ddwaliro omwana bye yakuliramu kati weewuunya lwaki omusajja taweerera baana mutwale omutawaana okutegeera ebintu bino ku bantu be mutwala oba ababatwala oyinza okumunyigira nga yeetaaga kuyambibwa gwe ngolowooza mukulu mu myaka naye kiri ekikyamuli ku bwongo kiyakuliramu alina obusungu bwa myaka na bisiibo yebuuza ensonga agijjewo okuweerera ono ye bw'ataaweererwa teyakula kati sibawagira nti balina kweyisa bwe bati
nenjala kutegeeza nti ebika by'obulwadde bingi. Ekyo nakyo kika kya muntu omulwadde. Kati golowooza nti ategeera nnyo. Bulalu ekyo nakyo kimutawaanyiza obwongo yeebuuza. Kyova laba olumu bw'oteekawo embeera ng'akuwa ssente bw'orelaxinga nga relaxinga. Omuwala teyafiibwako, teyayagalwa. Agenda kwagala atya nga akawunti evaako okwagala kwe eraga negative. Kati oteekeddwa okusooka kutegeera lwaki omuntu waalabika nga atafaayo yali afiiriddwako, amanyire kye bayita okufiibwako. Nsi yaleeta, nsi ye bakulidde ku luguudo, ajje wala aveeyo okuggyako ekisa kya Katonda nti alokose, asenkanya abazira kisa ebitongole ne bibakwata ne bibabudaabuda. Mbabuulira weewuunya story eno engeri gye nkola comments nga ziringa ezivudde ku story. Ne tuli ku story kwennyini. Kati ono sister kala alina waayogeredde ebintu bye yakyawo okulya. Alina obulamu obwo bw'atayagala kuddamu kulaba. Abantu abamu osanga omukazi agamba nti nze saagala kwoza ngoye. Twala omutawaana otegeere. Lwaki mukazi wo tayagala kwoza ngoye? Ayagala osasule omuntu ayoza engoye. Temulina mwana. Temulina bakuzaala mwana. Akugamba ayagala maid. Bannange yakola emirimu gya mutama. Buli lwatuula ku kukunya olugoye ebimujjira byebiri. Kati gwe tomutegeera. Ogamba omukazi wo mugayaavu, munafu, tomanyi. Omusajja wo tasula waka. Totwalanga mutawaana kutegeera. Kino kivaawa. Waliwo obulamu bwe tugwana okutegeera ku bannaffe. Munnange nga bw'omutegeera okunenengana kugenda kukendeera. Lwaki musajja mulwanyi? Olumutwala omutawaana mutuule nga muli mu budde bwammwe obw'eddembe. Okomplaininga omusajja kuba. Lwaki omusajja kimu bibiri luyi? Funa omutawaana, twala omutawaana nga muli mu budde bwammwe obw'eddembe. Mugamba omanyi olwaleero njagala nkutegeere. What pushes you to raise your hand on me? What? Today I want to understand you. Munnange ojja okubaako kimu bibiri by'otegeera. Omuyambe gwe kenyini oyamba omwami wo obutadda bukuku. Oyamba omukazi wo okubeera obutabeera violent nga gwe kenyini. Nandi banyumirizaayo kimu ekya Becky naye tulikisanga mu love story. Nandi ya bitundutundu. Omukazi awakati ayagala kufumba, bannange yafumba. Kati olina kukimwagaza omuyambe. Bino byenjogera ojja kusanga ekimu nga kitawaanya muwala, ekirala nga kitawaanya mulenzi. Oli ajja kugamba kakati sozi era oginyiza abaana ab'obuwala. Kwegamba bawadde beetu nedda. N'abaana ab'obuwala njala bategeeza waliwo abaana ab'obulenzi nga olina sooka mutegeera omuyambe. Owulira otya okubanga abaana bo tebasoma nga batudde awo? Kino ekintu tekikubadharinga. Waliwo kye simanyi ekiri emabega waakyo. Munnange bw'onoobeera ng'otaddewo platform ojja kuwulira omuntu ng'omuwulirako ebirala. Ate kankubuulire ojja kumuyamba. Naye mulangira balangire bwe lw'omulangira n'obaako by'ottusa. Aluddewo okugisa emmere n'oyomba n'okittusa. Baawa azira. Lwaki azira? Omusajja azira. Kimu bibiri n'azira. Anyize n'atambula n'agenda. Kakati omu ogenda okwekanga ng'omusajja yafugibwa. Gye baali bamubudamya. Kati yafuna akazigo ke. Bwefumbirwa omusajja yali amanya afunye emirembe. Teyamanya nti yatikka ekintu ekiringa omukazi ku mmotoka. N'akuŋŋanya n'abantu ne bagenda bakinona. Nga yaleeta kintu si muntu. Omusajja yayagala mirembe. Wadde akyali mukazi gotanaba kuzimba maka kali n'okuba yagazimba. Yazimba afune emirembe. Gwe bwe yakuleeta wajja mumalako mirembe. N'emitono gye yali ayinza okuba nga alina akawunti n'ogiteeka mu negative. Yagamba kantobe
mbeeko ne wange kubanga yabeerako mu bulamu bw'abantu abalala nga bamuvunaanyizibwako bamutontoza ne bimutama bwe yakuwasa ekyo tewakitegeera tuyinza obutakunenya twala omutawaana oluza lwaki kiri bwe kityo ayogera kimu bibiri njabbaviira njabbagoba tambula onviire yamalibwako emirembe okuva mu buto nga talina mirembe n'akola okukola kumuzoganya kati ate ekisinga omutawaanya agenda n'ayiriba n'akola akasene n'akaleeta tobiraba n'okola gwakumulangira ova mu bwenzi gusajja gwe malaya ensajja akutuna n'agala akwambale nga mu byamuyamba mu bulamu bwe teyalaba musajja akuba mukazi ekyo kyosavayivingirako kyokka ng'akwata bwagenda tadda temubamanyiyo abasajja ng'agamba omukazi bw'onokkakkana ojja kunkubira essimu nkomewo tayagala kubeera mu nnyumba muli muntu ayomba yakula ebyo byawulira byalaba ennyumba yakubunamiwabo kati gwe tokitegeera abasajja bagenda ne basigala mu ofiisi n'abeera mu ofiisi n'akola waaka n'atandika okukola emirimu egy'omu Maachi nga tuli mu January nga yeewala mirerembe abamu babeera mu mipiira kati baafuuka addicted eyo tebakyagibwayo naye nga byetandikira ku bintu bitono nnyo ewaka yayagala mirembe emirembe teyagifuna okuva obuto bw'akuze n'afuuka independent n'alowooza nti anaafuna emirembe n'aleeta munne ate omutawaana nti yatuula boogere mwogera ku ki mu nnaku zammwe ezisooka mu relationship nga temunaba kukaza relationship kwata mwogera ku ki disclosing ebintu nga bino eri munno nabagamba nti eriyo relationship ezifa nga tezandifudde eriyo abaawukana nga tebandyawukanye nga waliwo bye balema bulemi kutegeera lwaki musajja w'omukodo ate ekisinga okwewunyisa omusajja omukodo ate ayagala omuwa twala omutawaana omanye lwaki omusajja ono mukodo ate nga sente aba alina twala omutawaana ogenda kuzuula olumu ng'omuntu ono yakula taweebwa nga buli kimu bamulaga nti olina kuyiriba yasabanga taata we pocket money ng'amuwerekereza bigambo naga akataata kaba kataata wano buli muntu alina okuba n'akake era agulaba bakulu be nga abasomoseemuko bafuna obupakasipakasaawo bagenda bakolayo buli mulimu ate tugenda okubanga ne bataata omwana bw'obanga alina kyonoomuwa olina kusooka muwa mulimu n'abanga amala kipakasiza ebyo byebimu ku bitunenenganya nembijje mu story ya sister kati waliwo obulamu bw'abayakoowa webuuza lwaki gundi tayamba akubuuza nzaani yannyamba katonda yasaasira abantu betubadde tusuubira otuyisa obubi ne batuyisa bulungi naye baba balina ensonga ezimala okuyisa abantu obubi nkikulekera nkiddamu twala omutawaana okutegeera munno lwaki ekintu ekyo akiddiŋŋana lwaki tayagala kugambwako kati lwaki bwe yatuuka mu nnyumba yo yamera yanoonya waawummulira n'alowooza nti bw'aba yakufunye gwe mirembe gwe kiwummulo kati nga bw'ali ewuwe nga ye mukyala naye anaasalawo okwo maama akuze tasalawo akuze tawulirizibwa n'alowooza bw'anaafuna omulenzi kati agenda muwulira bannanga atottusa buttusa kyova olaba abasajja abajja nga balimbalimba abawala bwe batyo basika kutu amuwa kyataafuna ate ng'akiyayanira mukama anyweze mukama atemetema breaking it down all those words to your understanding ojjemu kyotwala mu linnya erya Yesu and we all say amen. Happy New Year. Biba birowoozo mwabo bolaba boyitako nga beeyogeza bokka bwe batyo ababigattagatta mu ngawa bwe bulamu awo we tulitegeereza osanga n'omuto kati eyo mu kkubo nga kasaba omukono kaguwagisa ettama ebintu ebyali kajunyewe kalaba nga baana bakuza byonna babyefuze kyokka nga taata wako kale yatoba ne beyaleka bingi olina mwandu yagobwa ebintu byabamulekwa
ne babyekomya bunensi nebugaba naabwe butyo kyensaba mukama kyensaba mukama okiganya wakirire kabuva wami nakirimu nakiraba babulembwa bye balaba bye balaba obulwadde. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.